tulina His Excellence the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga nno waliwo enteekateeka Mwami Tebwabulwa gy'alina awamu n'akabinja ke okuddamu okulumba ekitebe kya National Unity Platform mbu balina bye baagala okuteekayo then bajje nga banoonyereza kumbe balina bye baba baleese. Baganda bange, mikwano gyange, Mwami Museveni n'akabinja ke balina missions nnyingi. Mwami Museveni n'abantu be balina bye baagala okwesawo bingi, naye twongera obajjukiza n'okubategeeza nti byonna mujja bikola, buli kimu mujja kikola, naye obudde bwammwe bulabika nga buweddeko. Mwami Museveni, wetunemu mu myaka gy'olina olabe ne banna abaali bakwetoolodde, weebuuze baliwa, weekubemu ttooki mu maaso go omanye nti Uganda eno tebagenda kuziika nayo kubanga obudde butuuse. Oyinza olowooza nti bya justi, oyinza olowooza nti bannayuganda bye basirika gw'oba oyiseewo, naye twongera okutegeeza ate ffe twakuleka dda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yali lwedde nnyo n'ekyo kyonna kye mupanga okukola, era ne bannayuganda bali lwedde kuba bakimanyi bingi mujja bikola, naye ate w'okuyita temuyinaawo. Weekuli n'ababuulizi mu makanisa, nammwe muli kweno namba 7. Namba 8 esembayo kuno kwe kuli omulangira w'Obuyisiraamu oba jjajja w'Obuyisiraamu omukulu jjajjaffe Kasimu Nakibinge, naawe kwoli gwasembayo ku lukalala luno. Ye agamba nti tasobola kuleka bantu bano mu ggwanga lino nga ne mutabani we mwali wadde ye agenda. Kati ye mu kugendako lwaki lyagala agende ng'abantu bano abamaliriza. So baganda bange mwenna bawuliza akatambi kano ak'olwaleero mbagambye kakambwemukko. Ekintu kyenjogera nkyogedde ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka 2024. Abantu bano mbateekeko amaaso, naye buno bwe bubaka bwange bwe njagala bugende eri Museveni. Nkyagende wala. Yoweri Museveni, the so-called president of Uganda, you are in the wrong office in the wrong country and you are leading wrong people. Why? You know it yourself that you are not a Ugandan. Secondly, if you knew that you didn't want people to talk about politics, you would abolish politics and elections in Uganda once for all. Secondly, you are not going to lead animals. We are human beings who can speak. Killing innocent Ugandans is not going to solve all political problems in Uganda, because whatever you do or whatever wrong things you do, people they are supposed to criticize or to talk about those issues. So if the public can come out and criticize about your doings and you decide to kill them, so where is democracy? You waged your war on the previous governments claiming that there was no freedom of speech, freedom of assembly, freedom of association, but unfortunately, you are doing vice versa and more than what the previous leaders did to Ugandans. It's exactly what you are doing right now. So we will not finish all the Ugandans. As we speak right now, I know you've sent almost 4 assassins, I think, who entered yesterday in Turkey to look for me. But I told you I no longer fear death, because even if I live, I have to leave this planet Earth when time comes. So that situation of intimidating or sending assassins to kill people won't work. We shall talk until we liberate that country. Your time is now. Remember, you have a family which is already have been profiled by the citizens, including the security organs. They have profiled your family, both who are in Uganda and those who are outside the country. Any slight mistake you do against Ugandans, your family will face it live. So whatever you plan to do against the indigenous Ugandans, put it in your mind that you have a family which you are going to leave behind, and nobody, I repeat, nobody will tolerate your nonsense. They will pay regarding or towards the crimes you committed against Ugandans. That is my humble point towards you. Stop intimidating and assassinating Ugandans.
So ndoza nako mukategedde ako kino baagala kikola nga tayagala kuleka muntu yenna agamba nti agenda kwogera ku nsonga za muki za mutabani wakono nka mazinyize kalana. Kansulenti omukulembeze ngo omululu batagula senta mukooli manyi oli mu lugendo otambula kudda waka mwebale kuwerekera mama waffe na kumutereka fenali ekkubo enjawulo ya budde kano njala kagenda eri pulezidenti nebe kikwatako n'abakuuma ebitebe byaffe mwenna abakulembeze ba Nuupu n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi wano bategeeza nti Yoseriti Bahurwa ng'akozesa era ebibiina bye njogeddeko waggulu baagala tandika kukola bukyankalano nga baagala kusookera ku ttendekero ery'ebyobufuzi ery'Kamwokya eno gye bagenda okujja okufuuza n'okuteeka bibaluka n'okuba nti bakwata buli muntu yenna anaasangibwa kuliko n'abakuumi baagala files omuli files eza human rights abuse records mulina omuli results ez'okulonda okwaggwa saako n'obutambi bw'omulina obulaga ebikolobero Museveni byakola byonna babyagala mu kino baagala teekayo amasasi baagala teekayo emmundu ebyambalo n'ebibaluka bino baagala okukozesa okusinziirako okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga bagenda okukola ebintu bino wammanga bibano wamno wammanga manyi byange byogera kati ng'omusezi agulesiyani nti ngenda kulirako bantu bange kansooke mbasomere information nga bwe ngifunye buli mwategere bulungi. CMY has sent a team of 7 SFC commandos led by the Lance Corporal Ezra Mugenyi of Mountiers Brigade Special Unit to be planting explosive at Nup offices and at Nup Leadership School, at home of his key Nup leader, at home of staunch supporters of Nup on orders of CDF Muhoozi Kainerugaba and Yoseriti Bahurwa Museveni. Lance Corporal Ezra Mugenyi is a Russian trained specialist in all types of bombs, explosives. 4.9 billion to be spent on the mission. Some of the bombs and explosives are being concorded by the Chiefs of Military Intelligence to be detonated by the remote controlled by the CMY, and some bombs our dogs experts will cover them before they explode. Then we shall make hundreds of arrests targeting Nup and few other opposition figures for cover-up. We have finalized all the plans, and the main targets it is to declare Bobi Wine's Nup a terrorist organization, imprison Nup leaders, and stopping all Nup people from traveling abroad. Ndoza kankadem ono ye captain ono ye Corporal Lance Corporal gwembadde mbalaga ebbanga lyonna ono yoyo alibinze timu bazanye ebbanga ntino mukubali bamujja commission bamuzaako kati kankabadde mulungi nnyo bakataketegedde nga ne president ndibonda kwana bakwali akawule bulungi nnyo bagabye what ekitongole ekikettira mu ggwanga ekya Chieftains of Military Intelligence kisindise ekibira ky'abantu 7 nga bano bakomando ba SFC nga bakulembeddwamu Lance Corporal Ezra Mugenyi ono ng'akulira mu kitongole ekyabalwanyi ababeera mu nsozi nga bano bakuguka mu kutega n'okutegulula bomu era nga bano basindikiddwa bakole obulumbaganyi n'okutega ebibaluka ku ssettendekero w'ebyobufuzi erya Nuupu n'amaka agabo abakulembeze ba Nuupu n'abo abawagizi ba Nuupu balukulwe ku biragiro bya genetically modified general oba DDG drunkard general kubayita Muhoozi Kainerugaba ne Muzeeyi Yoseriti Bahurwa tabasika mutano wa Karekyezi ono kubayita Lance Corporal Ezra Mugenyi mutendeke okuva mu ggwanga lya Russia ngono yakuguka mu bukodyo bwonna obw'okutega bomu n'ebibaluka ngera enteekateeka egenda kusaasanyizwako obuwumbi 4 mu bukadde 9 era sente zino zigenda kusaasanyizibwa okuba nti zigenda kukozesebwa okukola ebintu ebyo byonna era bino byonna bikolebwa ku ekitebe ekya Chieftains of Military Intelligence ezimu nga bom bagenda kuba nga beeyambisa remote nga basinziira ku ofisi za CMY okutegula bomu ezo ate ezimu bajja kuba nga bakozesa embwa zaabwe okufuna bomu ezo ezimu nga tezina baluka oba kutegukulibwa zino zisobola okuba nga zireetera okukwata babakulembeze b'ekibiina kya National Platform n'abakulu abamu mu ludda oluvuganya Yoseri
era nga bamaliriza enteekateeka yaabwe eyo okuba nti balina kye baagala okukola n'okuteekawo omuziziko okulaga nti balangira ekibiina kya National Platform n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ekibiina ekyabatujju ekyakulembera okwetola ensi yonna kivaviireko n'okuyimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda ebweru n'abakulembeze baabwe n'ekibiina kiragirira nti kyabatujju. Ono Lance Corporal Ezra Mujenyi essimu ze mbadde nga nzibawa ne kansoke mbaweko zino 2 zokka. Amanya gonna 7 n'essimu zaabwe ngenda zibawa mayinzi siseka. Essimu za Corporal Mugenyi emu esooka 0788 13 4993 yesooka. Eri +25 6 788 13 4993. Eyokubiri eri +256 704 338644 ezo za Corporal Mugenyi. Abalala abakuli ba commandos bano kwe kuli Afande Mugenyi Kamifis oba Kamisi ngali ku simu 0782 0869 63. Kuliko Afande Godfrey Kiza ali ku 0787 0 Kuliko Afande Thomas Lumanga ali ku 0777 00220. Kuliko Afande Moses Mugisha ali ku 0772 Kuliko Afande Fred Sekibale ono ali ku 0775 0722. Kuliko Afande Clement Mbona Bucha ali ku 0700 5794. The operation will begin either early Friday this week at night or next week. Nchidda. Enteekateeka eyinza otandika mu wiiki eno ku Lwokutaano lwaleero. Oba ne bakyongerayo ne kibeerawo ku wiiki ejja wonna wonna wekituukira mumanye nti bano babasindise dda ne ssente bazirina. Kuza mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo nawo nvuddewo njala genda ku nsonga ate endala. Mugitegedde bulungi. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Musajja munnange Sekabutuzi naawe Nakabutuzi mumpulirize bigambo bino. Ntera nnyo bagamba nti ensi nga bw'etambula si bwe mugiraba, ensi etambulira ku bikokojju. Ntera nnyo bagamba nti waliwo silent genocide egenda mu maaso mu ggwanga oba ethnic cleansing egenda mu maaso mu ggwanga. Ethnic kitegeeza oluse lw'abantu. Cleansing kye kiringa okusiimuula oba cleaning. Kati Museveni agezaako nnyo okulwana okusiimulawo Abaganda, Abasoga, Abanyulo, Abatoolo n'Abanyankole. Oligino naye essira eddene alitadde mu kusiimula oba okulongoosaawo Abaganda mu Buganda wennyini. Mumpulirize bulungi nnyo. Tagenda kujja kukwata Kabadiya mu njuuyo. Baakutta Obadiya batemesezza embazi bangi nnyo. Era kati abantu abasinga obungi babuuse. Akola atya? Mukatubagiro ng'azina n'ow'enkufu. Mu myaka giri Ssenyiga 19 bwe yajjira, watu Abaganda bangi battibwa mu nfa ey'ekiyita mu luggya. Gaali maanyi gammwe n'aganga baavaayo ne twogera ebigambo bino ne tukunkumuka ebigambo. Naye era abasajja baakola omulimu gw'okutta abantu bangi baafa temwategeera olw'okuba nti information tesobola kuyita ku TV ka radio station ez'e Uganda era yayita ku social media. Gwe teweebuuzangako lwaki obwenyi bw'ekitabo baabuggala mu Uganda? Gwe teweebuuzangako lwaki Facebook baagiggala? Teweebuuzaako lwaki Fulufuuyi ajja n'agamba nti yayogedde n'ekisawovuga baggyeko TikTok kubanga bakimanyi information efuluma ku social media teri edited, teri produced, terina producer, terina editor nga bwe tugifunye bwe tugikuwa. Kiringa bw'onojja lumonde mu kikata, omunojja lumonde mu kikata oba n'osima muwogo mu ttaka. Nojja ku bujja kikuta n'omuwakalakase n'omugaayirawo ye information gye tugaba. Ensonga eyaggazawo Facebook n'eyagala okugisawo TikTok. Abaana aboogera facts after facts. Kati wulira bulungi nnyo. Gwe wenna omuzadde
omusajja w'omukazi ng'olina olubuto oba ng'afunisa omukazi olubuto buno oba kanjala bugende naawe alina omukazi ng'agenda kuzaala oba yazadde ng'ali mu ddwaliro ompuliriza bulungi nnyo kano mukasalemu waliwo okutta okwekyeyonoonero okugenda maaso mu malwaliro mu Buganda nga teryakumanye teryakwogeddeko waliwo okugenda maaso mu malwaliro mu Buganda nga kwakiwaze feedback gye nafunye ku video nyakoze ku Lwokusatu yankabiza amaziga eri abaana abasoma obusawo n'abasawo bennyini abagobeddwa ku mulimu n'abali frustrated nga bajjuli aba bamanyira abaaka bano nawulidde nga njagala kukaba naye nga sisobola kukaba kubanga nze okukaba nyinza okuba omuntu olwire mujjamu amannyo naye kati wuliriza bino waliwo okusibaga okugenda mu maaso mu malwaliro gonna mu Buganda nga basibaga abaana abaakazaalibwa luli tubadde tukimanyi nti omukyala bw'agenda mu ddwaliro okuzaala bw'azaala omwana bamukubayo buyiso 2-3 enkeera ne bamusiibula kati etteeka lyayise mu Ministry of Health Secretary omukyala yenna azadde tateekeddwa kuva mu ddwaliro eyo nga tawezezzayo either wiiki emu n'ekitundu oba wiiki 2 kiki ekibabeezaayo Ministry of Health Secretary yayisa ekiragiro ekyokugema abaana bano okumala wiiki emu n'ekitundu bawiiki ng'abakuba empiso 2 oba 3 buli lunaku naye ng'abakuba butwa forcefully tebakkiriza muzadde yenna kuva mu ddwaliro nga tamazeeyo mpiso ze baagala omwana lujja bamukuba obuyiso 2-3 kati wakati w'empiso 15 ku 2 forcefully ng'abakuba butwa kino kibadde kigenda mu maaso nga nali nakyogerako emabega abantu ne batakiwa budde lwaki bakiwadde obudde